aha Dr. T munange omalanga yolanka Dr. T omugo gwa Musa Bawanina Rose n'omuti gwa White Samaki Premium White Detergent Taffon Sense Gentle enaku zino aperereza zitabuwa natolo ate kiranze ni status ne Mary Butter nakugamba nti nze Benz gyenvuga singa nkuteeka mu mulambo ogumwe n'obulambo bweyongerako emyaka 10 kyovola abagagga tebafa omulambo ate olaba gweyongera emyaka anti bula jakasana ozuukira mukole sente Dr. T abantu babadde Onyango yalaze abakyala babadde mu nyumba nga balina sex party babakwatidde ate Onyango alina obusi kubanga poliisi bwekwata akavidiyo k'obusenge esooka kukalabamu lwaki wa kamera yamukutte wano bamalira ekifaananyi tulabe oba takookiize anti wulira Onyango naye akakutte yanyumiddwa mu criminology tutwala buli kizibu okulaga obubi bwa pati eyo kitegeeza abantu baza Onyango bakumalayo ekifaananyi bw'aba ayina ng'alivulira yasigadde ali nomo tumanya musirikale waddala nagibaddeko sex party wabadde Dr. T byabadde bitya muki nze mugenyi omukulu bagenza bakwata nga sinnatuuka ndi mu lukuulu nange naguyintu nabaga nti andina Rose omukyala wa waka eri babampise mu kicuba lockdown weri shozaafu oli bwabampise ekicuba kyabakyala bano baavu bamalaaya bagambe bakozeza akantu kaabwe babadde balina masks babadde ne social distance bafune kasente yakuwaddeko abazungu waliwo n'abeesimbi omu Kampala ono abakyala nguli abeesimbi basatu mu Kampala waliwo olufiga mwana then Betty Nagondi Kampala omanye mupi nekumana nabbiira naye yesimbi Malende Nyanzi eyo sex party lwakuba nabagamba yabadde opposition abakulu mu opposition ebikonge basajjirinya bonna balubongo yabadde nakawanyaki si bali mu ezo bizenyo